Mukama waffe yeebazibwe, nkwebaza nnyo okulaba vidiyo zange, nkuwaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Miriam Jjumba, leero nkomyewo okukaatiriza ku nsonga y'ekkanisa. Nayogera nti Mukama agenda kukyusa obukulembeze bw'ekkanisa, alina by'agenda okulongoosa. Tagenda kukola kintu kino mu bukulembeze bwokka nga bwe tujja okulaba. Mukama ayagala okukola overhaul, ayagala kutereeza ekkanisa. Edde ku musingi gw'okutya Katonda, ayagala kutereeza ekkanisa. Mukama Bayibuli egamba nti ŋŋenda kunona ekkanisa etaliko lufuniro yadde ebbala. By the way, Mukama wayogera ebigambo bwe bityo, aba tasaaga, aba akitegeeza. Kitegeeza bw'obaako olufuniro lwonna oba ebbala lyonna togenda kuyingira. Oba toli ready. Amiina. Ayagala obeere ng'otuukiridde. Twayogera ku butuukirivu emabegako awo. Ne nkugamba nti okukuuma amateeka tekimala, olina okubeerako n'akabonero ak'obutuukirivu. Message eyo oba tewagiraba ojja ginoonya ng'omaliriza vidiyo eno. Amiina. Kakati nagamba nti Mukama agenda kukola. Olw'abakulembeze baffe, abakulembeze baffe waliwo ebintu bye batatuukirizza, njogera ku bakulembeze b'ekkanisa. Mukama yasazeewo. Yaleese warning eno. Tulabula tuddeyo, nayogera in fact ekigambo kye nakozesa that time nagamba nti ddayo ku drawing board. Omulokole yenna, omukulembeze yenna ow'ekkanisa, ddayo ku drawing board weebuuze ebintu bye nkola Mukama by'ayagala oba si by'ayagala. Bintu bye nkola Mukama bye yantuma okukola oba si bye yantuma okukola. Fokasi yange eri ludda we, kkubo lye nnina okutwala lirina oba nedda. Kubanga okusinziira ku Bayibuli nga bwe tujja okulaba, abantu abaatusooka okutambula ne Mukama baagiranga ekiseera ne bawaba. Amiina. Kitegeeza ensonga eno si mpya. Katonda si yaakagiraba kife tusoose okukola ebintu bino Mukama byatuvunaana, nedda. Abaatusooka baabikola, abaajeema baafuna empeera yaabwe, n'abaagonda baafuna empeera yaabwe. Amiina. Kakati ekiro ekikeeseza olunaku lwa leero nfunye obubaka. Nfunye obubaka okuva wa Mukama waffe Yesu. Era mu kulaba bino bye ndabye, it's a very short thing, so ngenda kyanguyaako, ngenda kiyisa mu bwangu. Kati kye ndabye ng'ekkanisa, nze mbadde ndabye nga ntambula. Kati ne ndaba ekizimbe kibadde nga omanyi shape y'ekkanisa, ebadde ekkanisa naye nga eri ku floor ya waggulu nga bw'olaba upper room. Wansi tewabaddeewo floor ndala, ebadde nga bw'olaba platform ng'eri raised, nga w'onoozimba ekisenge bwe kiti, kati nga kungulu kutuddeko ekkanisa. Kati bwe kityo bwe kibadde. Obviously ekikiikirira ekkanisa ey'akaakati, kubanga Mukama waffe Yesu yagamba abayigirizwa, yagamba abatume nti mulindirire Omwoyo Omutukuvu, mugende mu kisenge ekyawaggulu mulindirire Omwoyo Omutukuvu. Era eyo gye bajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu, ekkanisa n'ezaalibwa. Amiina. Kakati kitegeeza message eno ya kkanisa. Kati nze ndabye ekkanisa naye ng'eri ku kisenge kya waggulu apa, bwe nkirabye ng'eri ku raised platform. Kati bwe ntambudde ne ntuukawo nsanzeewo omusajja abadde ankubye omugongo nga nkubye amabega, kati nga siraba feesi ye. Abadde akutte ebintu ebirongoosa nga bw'omanyi brush, sabbuuni, biki nga bw'omanyi omuntu agenda okulongoosa. Naye ng'alabika ali distressed okusinza ku ngeri gye mulabye nga ndabikira ng'akooye embeera ekizimbe kino gye kibaddemu. Kati bw'agguddewo bw'ati, ekivundu kivudde mu kkanisa. Bw'oba oli ansonyiwa, wali owuliddeko ttooyi eyajjula, ttooyi nga yajjula naye nga era basigala bagikozesa, ngamba ttooyi zino ez'ebinnya, latrine, nga yajjula n'ebooga, si bwe ginajjula ebweru, si ku kinnya kyokka naye ŋŋamba wansi ku fulowa yaayo n'atandika oba nkugamba kala y'ebintu ebyo ebibadde mu kkanisa ebadde bino ebintu ng'olaba ebizzi ebyo ebya bbulaaka naye nga biri mixed, mulimu n'ebintu ebirala saagala kubyogera. Kati nga bikulukuta ne bikola ng'olaba ka drainage oba akagga akatono nga bikulukuta nga bifuluma, nga bisiipinga nga biyiika naye nga biva eri wansi biringa ebiboogabooga bivudde eri wansi munda mu kinnya. Bw'agguddewo bw'ati nze kye mpulidde, nnyinza obutunula nga kkanisa njaafu nga wajjama nga bw'okiwulira.
Kati olumutunuulidde bw'ati n'aŋŋamba jangu onnyambeko. Jangu onnyambeko kati eddoboozi ne ndiricognizinga nti Mukama waffe kuba eddoboozi lye bw'ayogedde mmutegedde. Ngenze omutunuulira ng'ali distressed anyoleddwa munda ye. N'aŋŋamba n'ankwata ku mukono n'aŋŋamba laba ekkanisa yange. Laba ekkanisa yange n'aŋŋamba nnyambaako. Nyambaako ekkanisa, nyambaako ganga alinga ŋŋamba muyambeko ekkanisa erongoosebwe. Ngenda kikomya awo olw'obudde. Amiina. Ekifaananyi ndowooza tukitegedde. Ensonga eno si mpya mu matu gange naye this time engeri gy'ayogeddemu nze enkutteko nnyo ku mutima gwange. Mu mwaka oguwedde mwezi gwali gwa June 2020 bwali budde bwa kumakya, jjukira twali tuli mu ssaala ey'okumakya awaka ewange. Kati tuba tusaba ku makya ssaawa nga 9 ne ntwalibwa mu nsi ey'omwoyo. Nze nalaba ndi ku kyaki emu mu Kampala, sijja kugyogera kuba nkakasa the issue teri ku kyaki eyo, eri ku mubiri gwa Kristo mu Uganda as a whole. Kakati nze neesanga ndi mu kyaki eyo nga nnyimiridde ku kituuti. Nagenda okulaba nga ndaba malayika ng'ajja. Malayika yali munene nga muwanvu. Mu mukono gwe mwalimu ensuuluulu. Ndowooza ensuuluulu ffenna tugimanyi. Ensuuluulu I think bagikozesa kutema ground eri hard nga olaba concrete like kutema oba kukoona kutema bintu bikaluba oba kusima nga musingi bw'ekityo gye yalina mu ngalo. Kati bwe yajja yanva mabega, kati bwe yantuukako n'ankwata omukono n'ansika naye nga nsika. Omanyi omuntu nga bw'anaakusika nga musunguwavu, yali musunguwavu nnyo 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 nnyo. Kati n'ansika omukono. Kati engeri gye nnali nti mukazi wattu nali sirina kyakukola n'ansika, kati nange nali nina okugenderako. Kati ye yansika antwala mu koona erimu mu kyaki eyo. Kati bwe yatuuka mu koona n'anta n'akwata ensuuluulu emikono ebiri n'atandika okusima wansi mu musingi. N'asima naye ng'aliko sipiidi ng'olaba musungu. Omanyi omuntu asima omusingi, kubamu akafaananyi ng'omuntu asima omusingi naye nga musunguwavu, kati amaanyi ge yalina gaali mayitirivu ate ng'akola ku sipiidi. Kati bwe yatuuka ku leva emu n'alekera awo n'afukamira n'akwatayo omukono n'asokoola. Yalabika ng'alina ky'asokoola wansi mu musingi. Nagenda okulaba mu musingi ng'aggyayo obupapula bwa ddoola za Amerika. Bbando ne bbando ne bbando nga ze ziri mu musingi gw'ekkanisa. Kino kye njogera mazima ge nnalabako n'amaaso gange. Amiina. Njogera ku kkanisa. Kati kubamu akafaananyi ka siwegi gwe nkugambye gwe ndabye olwaleero. Mu June, nkugambye June 2020, yantwala malayika n'asima omusingi n'ensuuluulu. N'aggyayo obupapula bwa ddoola za Amerika nga bwe buli mu musingi. Kitegeeza ekkanisa eyo. Ekkanisa yali ezimbiddwa ku ssente oba yali ezimbiddwa ku bintu ebiggwaawo. Amiina. N'atandika okuŋŋamba. Yankwata n'atandika okunsika. Yazikwatanga bw'azikanyuga nga bw'abisikayo kuba byali bingi nga biringa bipapula. N'abisikayo kati nga wabikanyuga eno mu maaso. Kati n'amala n'aŋŋamba, laba ebintu bye mutadde mu musingi gwa Kristo, mu musingi gw'ekkanisa. N'ambuuza, bino Mukama wammwe bye yabagamba okuzimbako? Naye nga mukambwe, bino Mukama we yabagamba okusimbako ekkanisa nga wogaa nti gwe guno omusingi omutuufu gwe mulina okusimba ekkanisa. Nali sirina kyakumuddamu kuba nange nali sitegeera kintu. Nali nkitegedde kyategeeza naye nga sirina ansa kuba gwali gunsinze. Amiina. Ate mba nkyakirowooza nga bw'onoobeerawo ng'omuntu akunenya kati nga sirina kyakumugamba. N'ansika n'antwala ku sayidi endala. Era ng'alina ensuuluulu mu mukono gwe. N'asima. Nagenda okulaba ng'aggyayo omusajja. Mu musingi mwalimu omusumba w'ekkanisa eyo. Mu musingi gw'ekkanisa waliyo omusumba. Basically Mukama kye yali ayogerako mu kwolesebwa okwo kyali kyangu.
ekkanisa tugizimbye ku bantu personalities ne ku bintu ebiggwawo nga ssente. Ekkanisa ya Mukama waffe Yesu tugizimbye, njogera ku ye Uganda, tugizimbye ku personalities, ku bantu, meaning omuntu teyeetegeredde Katonda nga Katonda. Bw'aba ayagala kutegeera Katonda alina kuyita mu musumba. Omusumba bw'amulimba oba omukulembeze yenna ow'ekkanisa bw'amulimba, tatawaana na kwesomera Bayibuli, tatawaana na kwesabira. No wanda tubeera awo buli kaseera kaŋŋendeko w'omusumba nkole ki? Ansabire. Buli kazibu k'olina n'odduka ew'omusumba, naye ng'obulokole obumazeemu emyaka. Halo? Mukama atukoowoola tukyuse omusingi. Omusingi gw'ekkanisa mulaba nseka naye mpulira okunyolwa mu nda yange kuba nkyakubamu akafaananyi k'embeera eyo. Amiina. Tuve ku essente n'ebintu ebiggwawo si bye birina okubeera mu musingi gw'ennyumba ya Mukama. Si gwe musingi gwo ng'ekkanisa kuba gwe oli kkanisa. Amiina. Mukama kyategeeza kye kiki? Tuve ku bantu n'ebintu ebiggwawo. Bayibuli eyogera etya nti Yesu yennyini yagamba ŋŋenda kusimba ekkanisa yange ku lwazi. Olwazi y'ani? Ye Kristo. Tukitegedde? Omuntu yenna awulira ebigambo bino ng'obulamu bwo oba obulokozi bwo babuzimbira ku muntu, ng'obulokozi bwo obulokole bwo wabuzimbira ku bintu by'osuubira Katonda akuwe, Mukama ajja kukuwa ssente. In fact kyova olaba n'enjiri gye tubuulira esinga gye tusinga okuwulira mu makuŋŋaaniro gye tugenda batugamba ki? Mukama agenda kukuwa, Mukama agenda kukuwa, Mukama agenda kukuwa. Yesu yagamba atya? Yagamba mbu mmwe temubeeranga bannamawanga, naye mmwe abange munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, n'ebirala bigenda kubongerwako. Ategeeza ki? Olaba nti ekkanisa essaawa zino okusinziira ku kwolesebwa kw'enkula ze, nti tunoonya, Mukama waffe yatugamba bino bigenda tunoonya, bigenda kutwongerwako. Kitegeeza ne bw'otabisaba obifuna. Halo? Kati kankubuuza ekibuuzo. Abantu abatali balokole abakusinga obugagga oba abakusinga amamotoka n'amayumba n'ebintu ebirabwako, ng'olowooza baabisaba Katonda? Katonda measurement ya Katonda kagamba enkolagana yo ne Mukama tebeeranga ku bintu biggwawo kubanga ogwo omusenyu. Enkolagana yo ne Katonda tebeeranga ku musumba wo. Malayika okusinziira ku kwolesebwa kw'enkula ze yali munyiivu era yannenyanze ku lwaffe ffenna ekkanisa ya Uganda, ekkanisa ya Kristo mu Uganda, olw'okukwata abasuuma ne tubateeka mu misingi. Mukama akunenya ggwe Munnayuganda ndaba, ggwe omulokole ndaba. Mukama akunenya olw'okukwata ebintu ebiggwawo n'obifuula omusingi gwo, n'obifuula emusingi oba ensibuko y'enkolagana yo ne Mukama. Bayibuli egamba eti nti yagala Mukama Katonda n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna, kwegamba n'obulamu bwo bwonna. Kitegeeza Mukama Katonda alina kutuula mu mutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu ya Mukama. Omutima gwo ye ntebe, ye throne, ye ntebe ya Mukama, ye nnamulondo ya Mukama mw'atuula. Amiina. Akugambye nze nzekka alina okutuulamu. Kati muliraanwa wo omusumba waakugambye mwagale nga gwe weeyagala, olaba nti ali outside w'omutima gwo. Ate ebintu okusinza ku Zabbuli 8 egamba nti omuntu wamuwa ebintu byonna n'obiteeka wansi w'ebigere bye. Kitegeeza ebintu bino ebirabwako mamotoka, mayumba, puloti, twala tugende, birina kubeera wansi wa bigere byo, tebirina na kulinnya mu mutima gwo. Mukama waffe kyava abiyita idols, abiyita bifaananyi. Mukama akuyita gwandaba n'ampuliriza. Komawo ku musingi. Komawo ku musingi. Komawo ku musingi.
in fact ndowooza ngenda kukola series ya messages zino kubanga nnyingi zisuka ne mu 7 nkunnyonnyole bye nnaakalaba Mukama engeri ekifaananyi ky'alabamu ekkanisa ye mu Uganda. Abalala simanyi nnyo naye nze njogera ku kkanisa ya Uganda kuba gye nnaakategeerako. Amiina. Ngenda kuwa example endala nga sinnakuwa byawandiikibwa, maybe ebyawandiikibwa naabikuwa mu vidiyo endala. Nze ngenda kupaintingira ekifaananyi. Amiina. Mu mwaka ogw'2018 Mukama yandaga ekintu ekyankuulako like kyanzigwako era namala emyezi nga nninga eyawunga buli we ndowooza ku nsonga eyo. Nalaba nga nnina ekifo wendi waliwo kyaki emu mu Kampala era sijja gyebabuulira naye nze nsuubira nti kyali kikiikirira ekkanisa ya Mukama waffe mu Uganda. Nalaba nga nnyimiridde ebweru w'omulyango some distance a few meters from the main entrance eya church eyo. Kati nga Mukama waffe Yesu ng'ali ayimiridde kugamba esayidi emu waaliwo yali ayimiridde ku luguudo kubamu akafaananyi nga wano waliwo oluguudo emmotoka ziva eno endala ne ziva eno tuwe. Kati Mukama waffe yali ayimiridde wano kyaki ng'eri sayidi wano wansi naye nga Mukama waffe ayimiridde wano ng'akutte omuggo ogw'obusumba. Amiina. Kati nga kitegeeza abajja ku kyaki abamu bava eno nga bajja ne bagenda ku kyaki, abalala bava eno nga bajja bagenda ku kyaki. Tukitegedde? Kati wano wansi wano mu maaso wano just ku koona sayidi za wano we nali nyimiridde. Kati nga buli muntu Mukama waffe kyakola akola bw'ati n'omuggo gwe ogw'obusumba ng'agamba abantu abali esayidi eno abajja ku kyaki ne bano abali esayidi eno abajja ku kyaki ng'abakuwa direction abagamba temuyingira mu kyaki, musooke musimbe layini awo oyo abalongoose, ng'ategeeza nze nti omulimu gwange nina kulongoosa abantu bayingira mu kyaki. Tukitegedde? Mu kwolesebwa kye nalaba abantu bajja ne basimba layini, abamu bajja n'amasigiri nga gaatalagga nga galimu evvu. Omanye essigiri nga yakoma dda okukola nga yatalagga ng'erimu evvu nga tekyakola basically ng'ezimu bakiyitakola essigiri zino ez'ebibaate. Kati nga nina sandpaper era omujjukira omuntu eyajja n'essigiri eyo nalina sandpaper n'ensooka nkwata n'ennongoosa sigiri ye n'enkwata akati n'enzigyamu evvu lyonna like n'engitereeza ne mmuteerako amanda agali fresh, amanda amapya n'enkuma essigiri ye n'engimuwa ne mugaba ayingira kyaki. Ow'eggaali naye yajja eggaali ye yagireeta nga ncaafu nnyo nga omanye amayembe g'eggaali nga gakyuse gaatunula opposite direction nga n'empanka olupanka nga lwagooma, empagi z'eggaali nga nazo zaagooma. Kati ng'omulimu gwange Mukama yali yampa ebikozesebwa mu kwolesebwa okwo. Ow'eggaali yajja n'ensooka n'enkwata brush n'enkuuta n'amazzi n'enkuuta emipiira gyonna n'engiggyako ettaka kuba yagireeta agyetise nga tasobola nagitambuza nga eri mu bad condition. Amayembe n'engakwata n'engakyusa n'engaza mu direction entuufu, empagi n'enzi straighteninga n'empanka. Oyo naye n'ayingira. Waliwo abajja n'amasowaani nga gaddugala, waliwo abajja n'engoye kuga buli omu okusinziira ku ngeri gye yajjamu ku kintu kye yali azze oba kyali kibya, buli omu kye yali aleese kye nalongoosanga. Amiina. Era Mukama waffe yalabika nga musanyufu olw'abantu abakkiriza ne bawulira bye mbagamba ne balongoosa ne balyoka bayingira kyaki. Amiina. Kati kino ekirala kye nalaba, unfortunately abantu abaali ku layini abakkiriza okugenda ku layini nga Mukama we yali abagambye okugenda mbalongoose baali ba lubatu. Kati baakolanga bwe bati. Mukama waffe bwe yatunulanga sayidi eno abava eno nga bajja nga bamuyitako emabega nga tabalabye nga badduka, jjukira balina ebikyafu nga badduka nga bayingira kyaki. Kati bw'atunula eno nga n'ab'eno nabo bamuyita kulitalaba nga bayingira kyaki. Kati era namulaba ng'asunguwadde, ng'alabika ng'asunguwadde kwegamba endiga ze zaali tezaagala kunaaba. Kankyogere bwentyo, endiga ze zaali tezaagala kunaaba. Twogera ku kkanisa ya Mukama eya Uganda. Amiina. Maliriza layini
nalinda abantu abajja ne bakola ki abamu straight on like ngajja n'akulaga nti addugala naye nga tayagala in fact abamu nabayita nga jjangu nkulongoose n'agaana n'adduka n'ayingira church. Kakati bwe namaliriza bye nkola ne nnyingira nange ne ŋŋenda twalabika nga tugenda mu service ne nnyingira. Kati omulyango oguyingira church mba nnyingira bwe nti nteekayo omutwe bwe nti ebizzi ebicaafu amazzi amacaafu nga gava mu kasolya nga gayiika mu mulyango. Amazzi amacaafu sigambye ga nkuba kubanga olaba olaba amazzi ebitaba omanyi ebitaba by'oku kkubo olaba enguudo z'ettaka bwe zifaanana singa enkuba etonnya nga waliwo ebinnya ebyo ebizzi byolaba ebyo ebicaafu ebya brown ebyo bye byali bitonnya okuva mu kasolya ka church kati nga bitonnya okuva waggulu nga bitonnya mu mulyango kati mba mpitawo ne binjiikira nga kanisa etonnya ngenda okwetegeeza nga fulowa yonna wansi awo wonna wayingira nga wonna waatobye ebizzi nga bicaafu naye nga abantu bayitawo nga tebabiraba. Kati ne ndowooza akanyingire munda ndaba oba nnaafuna ekisiimuula nsiimuule. Nayingira mu church kyanzigwako olw'ensonga nalaba nga mu church tiles ekkanisa eyo erimu tiles z'echurch eyo omanyi nga bw'onookwata ensuululo oba ekintu ekikalu oba enkumbi n'otemaatema tiles n'ozitemaatema kati ate n'osimamu ebinnya kati nga mulimu ebinnya mu church yonna nga bijjudde ebinnya naye ng'ebinnya nga ebiri ebizzi ebiddugala bye nkunnyonnyodde ebyo eby'oku kkubo ebyo eby'ebitaba nga bye biri mu binnya ebyo mu church naye ng'echurch ekubyeko bw'eti ng'ejjudde abantu abayitirivu nga bw'omanyi church z'omu Kampala bwe zibeera ng'ejjudde nga batudde bulungi mu butebe bwabwe naye nga batudde mu bitaba nga tebakimanyi nga tebakiraba oba I don't know oba baali tebakiraba oba they were just too used simanyi naye nze olwayingira bwe nti nenkiraba ne neesitalirawo ne nga wano wacyafu. Amiina. Kati ŋŋenda okulaba what was ekyasingira ddala okuntabula mu church gye nalaba olunaku olwo okuva ku kituuti paka emabega kuba church z'e Kampala nga muzimanyi ezo ennene okuva ku kituuti we kiri ababuulira abayimba abakola ki we bali paka emabega ddala ewasemba waaliwo sideboard nga mpanvu bw'eti gwegamba ng'eyisa half oba okitegeera kyendi like ng'esalamu church yonna wakati half nga sideboard eyo yali mpanvu ng'eva ekituuti we kiri n'ekkirira paka ewasemba emabega sideboard. Kati munajja nenga ekkanisa erimu sideboard yali erabika bulungi nga bw'omanyi mu maka gaffe sideboard ideally erina kubeeramu bintu birungi ebintu eby'omuwendo by'otakwesakwesa oba by'oggyayo mu biseera ng'abagenyi bazza abagenyi abakulu kakati nkebera sideboard ndaba ebirimu. I was so disappointed. Jjukira sideboard yali nnungi nga bagikola muudu mulungi nga polished erabika bulungi. Ngenda okulingiza munda ekkanisa ya Mukama waffe Yesu mu Uganda ebintu okusinziira ku bye nalaba banne ebyenjogera sinze nabyeraga Mukama yabindaga era nkakasa nti bikukwatako bino bye nalaba munda nalabamu essowaani ez'ebbumba enkadde nnyo nga zaayatika omanyi essowaani nga yayatika ebipapajjo nga baabikwata oli yakwata ebipapajjo bye n'abigatta n'abiteeka mu ki n'abiteeka mu sideboard nasangamu ebikopo ebikadde eby'ebbumba porcelain eby'ebbumba naye nga byabongoka omanyi ebikopo ebyabongoka nga biriko bayita batya ebikopo ebibongoofu nga biriko biringanga byamenyekako emikonda ebimu nga tebiriko mikonda n'endaba ebitiini ebikebe ebikebe bya butto ebikebe bya margarine nga olaba blue band naye nga byaggwamu nga bye birimu nasangamuko ekikopo kya plastic naye nga balabika baakinyweramu buugi nga bwakwata kino ekya white ne kiva ku white ne kifuuka black munda nga bye baateeka munda basically ebintu ebyalimu ebintu ebimu nga byakwata nabbubi kankugambe bwe nti
ebintu ebyali mu sideboard byali bikyafu, byali bikadde, byali bibi, byali bikaabya amaziga. Basically Mukama kye yali ategeeza nti ebintu ekkanisa byetadde ku mutima, jjukira nkugambye ti Namulondo ya Mukama gwe mutima gwo. Amiina. Akugambye njagala kutuuzaamu nze nzekka ayagala okutuulamu. Amiina. Naye Mukama basically yali alaga kiki ekiri mu mutima gw'ekkanisa. Kyova olaba sideboard eyo yali eri wakati mu kyaki okuva waggulu eri katuuti paka emabega. Kati nenzigulawo n'obusungu. Nafuna obusungu munda muze nga bino bye bintu abantu bano bye batwala ng'ebyomuwendo. Nagezaako bikwatako mbiggyemu. Abakulu ne bajja. Ne baŋŋamba togeza n'okwata ku bintu byaffe. Kubanga bino ebintu byaffe bya muwendo. Nga balinga nga babiprotectinga nga tebaagala mbikwate nako. Amiina. Jjukira bino bigenda mu maaso, service egenda mu maaso, abantu bakuba aleluya bakuba mu ngalo. Naye ng'ebintu ebitudde wakati waabwe wennyini we batudde wakyafu. Ngenda okulaba ebizzi bino ekyabiregamya awali tiles wansi ku floor. Ekkanisa yonna nga yo yali etonnya. Sigamba kutonnya mazzi ga nkuba kuba amazzi g'enkuba we gaba gatonnya gaba clean. Ngamba ebizzi eby'ebitaba. Njagala osiga ebifaananyi mu mayindi yo, ebifaananyi byenkuwa. Bino byenkugamba kituuza butuuza, ntandikwa butandikwa. Ku bintu nze bye nnaakalaba nga nze ku kkanisa ya Mukama waffe Yesu mu Uganda bikaabya amaziga. No wanda eggwanga lyaffe eriringa bwe riri. Nkuwadde example ne nkugamba nti Uganda yeetooloddwa kkanisa, ekkanisa ye yeetoolola eggwanga. Singa ekkanisa ekubwa, automatically eggwanga teribeera na protection. Amiina. No wanda abakulembeze baffe oba ffe ng'ekkanisa, we do not even hold our political leaders to account. Tetusobola na kubagamba kubanga naffe tetulina moral authority kubagamba. Okitegeera? Bw'anaayimirira n'agamba temukola buno ne bajja gamba naawe okola bw'oti. Oba okitegeera? No wanda abantu babeera ku TV ne bavumaganya erinnya lya Yesu. Abakulembeze baffe ne bayimirira ne beevumira ku katuuti. Ne beevumira ku mativi ne ku marediyo gaabwe. Kati ebyo era tulina okubisuubira. Bwe tunuulira ebintu bye batadde mu kkanisa, bye tutadde mu kkanisa ng'ekkanisa ya Mukama waffe, tunuulira ebintu bye tutadde mu musingi gwaffe. Tukitegeera? Bannange Mukama atuyita tulongoose. Yesu nze namulabye ng'agamba laba ekkanisa yange naye nga mwennyamivu. Banne Mukama waffe si musanyufu. Nze bannaye omulimu gwange kukubuulira. In fact mu kwolesebwa kwe nayogerako okw'okutuukirira akabonero k'obutuukirivu, omulimu gwange gwali gwa kulaba emmotoka yo n'enkustoppinga ne nga gundi bulaaza sister stop, emmotoka yo eddugala. Gwe mulimu gwange. Kitegeeza ndi mu buweereza bwennyini Mukama bwe yampita okukola. This is not a mistake. Kankyogere bwe nti eno ebintu bye nkola wano byolaba ku channel eno si butanwa. Ebintu bino Mukama yabindaga emyaka nga 2-3 emabega. Mu address eno yennyini kwendi nga ekyewunyisa nga saana kubeerawo wano nga sinnajja nawo. Kakati ebintu bye nkola biri mu layini ya Mukama waffe. Nze nkugambye Mukama waffe yali agamba abantu abaali ebweru wa kyaki abayingira nti temuyingira nga muddugala, musooke mugende wali Miriam asooke abanaaze munaabe, musooke mwerongoose nga temunnayingira. Ne bagaana. Kati sigenda kubeera surprised nga message eno gye njogerako ne message ezigenda okuddako ng'abantu bagenda zivumira oba bagenda kugaana okukola Mukama ky'abayise okukola. Tukitegeera? Kati nze omulimu gwange kukugamba nti owaaye bw'oba okyalina olugambo naaba. Jjukira obutuukirivu si just kukuma mateeka n'endowooza yo Mukama agitunulira. Nabagamba mu nsi y'omwoyo ekirowoozo kyo kivuga ng'ekigambo kiba kikolwa ky'okoze. Ne mbawa ekizampo Mukama waffe Yesu ze yayogera mu Matayo. Amiina. Ensonga eno ey'obutuukirivu eri serious. Mukama waffe Yesu yabadde anyoleddwa n'agamba laba ekkanisa yange. Naŋŋamba nnyambaako ng'alinga ŋŋamba bagambeko kubanga kirabika Mukama abanne kirabika Mukama atugambye nga tetuwulira. Kirabika Mukama ayogedde naffe nga tetuwulira. Kakati aleesayo feesi empya gye tubadde tetumanyi. Nze ekirungi
Sirina kanisa gye nkolera. Sirina kanisa gye nkolera, sirina kibiina nti noonya abagoberezi, nedda. Amiina. Sirina gavumenti gye njogerera ya ku nsi. Kakati teri muntu ayinza kukera ku makya n'aŋŋamba nti oyo gundi yamutumye, nedda. In fact n'abasumba nze benkolagana nabo. Abasumba benkolagana nabo nze ng'omuntu. Tebamanyi na bintu bimu bye nkola. Tebabimanyi ebimu bye nkola. Era Mukama nsuubira nti yakiganya lwa nsonga. Baaligambye anti lwakuba nti kirabika gundi yamutuma. Nze Mukama waffe yennyini yayogedde nange n'aŋŋamba laba ekkanisa yange. Buli omu andaba, buli omu ampulira nkwegayirira. Ddayo onoonye ekkubo ettuufu. Weekube mu mutima ojjukire nti olunaku lumu Mukama agenda kusaba embalirira y'obulamu bwo. Ogenda mugamba ki? Ogenda mugamba ki? Naawe ogenda kwambala ensonyi ng'abasajja bali be nakunyumiza abantu bali be nakunyumiza bwe nakunyumiza mu kwolesebwa kwe nalaba nga babatadde mu cages, nga babatadde mu makomera. Ng'olwedde bakimanyi nti omusango gwabasinze dda. Naawe ogenda kwambala ensonyi nga ddala wategedde amazima. Jjukira omukisa gwokka gw'olina okukyuka. Omukisa gwonna gwokka gw'olina okukola obutuukirivu ogulina ng'okyayambadde omubiri kyokka ebiseera by'olina bitono. Ngukubiriza zuukuka ove mu tulo tw'olimu, zuukuka ove mu bintu by'okuzannya. Obulokozi si kuzannya. Sikakasa nti ebintu bino singa byali byakuzannya, Katonda yalivuddeyo mu kitiibwa kye n'afuuka omuntu n'azaalibwa ng'omuntu mu kiraalo, mu buyinike, mu bubi, mu bwavu obubi ennyo, n'anyombebwa n'akomererwa. By the way, abantu abamu tebakimanyi nti okukomerera, crucifixion, yenfa ekyasinze okuba ey'obuswavu, yenfa ekyasinze okubeera ey'obulumi. I've taken time ng'omuntu ne nkola research ku kigambo kye bayita crucifixion, ki kye kitegeeza, nangeri ki gye baakikolangamu. Bayibuli, by the way, Bayibuli nga Bayibuli tekijjaayo bulungi bw'oba oyagala kutegeera crucifixion kiki ddala kyekola ku muntu. Genda okikebere mu Google ojja kulaba research, ojja kwewuunya nti abantu abamu bambalangako ennaku ng'ali ku musaalaba for days. Eyo y'enfa ekyasinzeyo okuba enfa embi, enfa ey'ensonyi. Abo abantu baabakomereranga nga bali bukunya. Jjukira bakutadde ku kasozi naye oli bukunya. Katonda bwe yatuukira. Katonda bwe yatuukira okukola ekintu ekifaanana bwe kityo, akuggye mu bibi byo, atujje mu bibi byaffe, golooza kyali kitono, omuwendo ogwo oligusasula otya? Oligamba otya Mukama? Nkukubira omulanga, nkwegayiridde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weekube mu mutima gwo okomewo eri Mukama waffe. Mukama alina ekisa n'okusaasira. Agamba mujja tuteese fembi. Newankubadde ng'ebibi byo bitwakadde nga bbendera emmyufu, ngenda kufuula mweru ng'omuzira. Bannaye Katonda ng'akyakuwaddeyo obudde, ng'akyakuwaddeyo omukka ogussa. Weenenye okomewo eri Mukama. Eby'emabega byerabire, kale weerabire, kale weerabire. Mukama waffe agamba kale katwerabire by'okoze, weenenye mbyerabire, tutandike essuula empya. Amiina. Mu vidiyo eddako ngenda kukulaga ebimu ku bintu Mukama by'avunaana abalokole, ne by'avunaana ekkanisa, ne by'avunaana abakulembeze baffe. Mu Bayibuli mwebiri, ebintu bino sibyogerako bwogezi. Newankubadde nga bwe nkugamba nti mbiraba mu nsi ey'omwoyo Mukama abindaga. Ne ngenda mu Bayibuli ne mbinoonya nga ddala mwebiri, Mukama n'akonfaaminga ebintu bino mu mutima gwange, ne nzija ne mbikugamba. Nandibanga nze muntu akuwoninga asembayo nga tonnava mu mubiri. Yandibanga yeno chance gy'osigaza mu bulamu bwo okulira ebigambo ebifaanana bwe bityo. Kubanga Bayibuli waliwo wegamba nti ekiseera kigenda kutuuka mu nnaku ez'oluvannyuma ng'abantu tebakyawulira njiri ya butuukirivu, nga tekyaliwo, egenda kutuuka eggweewo, nga bakugamba lokoka, bwe wabeera mu kyaki, Mukama agenda kuwa ABCD. Mukama waffe atugambye atya? Titunoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, bino ebintu nkubuulira bigenda kugoberera kubanga oli mutukuvu. Mukama waffe agamba mbu obwana bw'empologoma bubulwa ekyokulya, bulumwa enjala, naye abo
abeesiga Mukama abo abanoonya Mukama abo abatukudde tebagenda kubulwa kintu kirungi kyonna. Kitegeeza ki nti ebikolwa byo eby'obutuukirivu obutuukirivu bwo bulinga magnet bugenda kusika obugabirizi from all directions. Mukama tasobola kuleka mutuukirivu kuvunda. In fact agamba nti talireka mutuukirivu we kuvunda. Dawudi bw'agamba nti talireka mutuukirivu we kuvunda. He will not let his servant see corruption. He's the righteous one. Amen. Ngenda kukoma wano olwaleero. Messages nyingi, ebintu bye nnaakalaba nze ng'omuntu bingi bikaabya amaziga. Naye kankome wano. Nkuwa obudde weerowooze. Kuwa obudde osabe. Kuwa obudde okole reflection ng'omuntu. Ngusaba message eno togikubira muntu mulala. Ogambe ebyo bya musumba wange ebyo bya gundi. Nedda ngamba ggwe andaba. Kubanga tebagenda kukubuuza musumba wo. Nze Mukama agenda kubuuza nze n'abantu bessaagamba kakati ky'oba olaba nze nkoze obuvunaanyizibwa bwange nkubuulidde. Ekisigadde kikyo. Amiina. Era mu kwolesebwa okwo kwensembeyo okunnyonnyola nalaba nakwata ebisiimula n'empita abantu ne bagamba banne mujje tukwatire wamu tulongoose kyaki nga kyaki eddugala. Ne nfuna omusajja ne mugamba akole akasolya ne tujjamu ebyo ebizibyo ne tubidraininga out ne tukola tiles ne tuzitereeza. Obwo bwe buvunaanyizibwa bwange kakitegeeza nze nkola Mukama kye yantumye okukola. Amiina. Ngezezzaako nkubuulidde ebigambo bino by the way kankubuulye mu mulembe guno tebitunda. Tebitunda era nze nkimanyi era neebaza nnyo Mukama. Kinze sirina na kanisa ate siri musumba kye kirungi kyange. Sirina kanisa ate siri musumba. Amiina. Kati sirina kiweebwayo kye nsuubira mpulira ebigambo bino nga sirina gwe nsuubira kumpa kiweebwayo oba kimu kya kumi oba nsigo. Okitegeera nkola n'amaanyi gange ne neegabirira nze nga nze ne neebeezaawo nze ne famire yange. N'empeereza Katonda nga kirina mpeera yonna gye nsuubira mu muntu. Amiina. Nkugambye enjiri eno egenda kweyongera okubeera rare okubula. Enjiri y'obutuukirivu. Amiina. Mukama akuwe omukisa. Mukama akukuume. Nkwegayiridde weeyongere okusaba, weeyongere okutukula. Buli kintu kyonna bw'oba obadde tomanyi, by the way oluusi obeera awo nga tomanyi nti olina omuze. Olunaku lumu nali simanyi nti nina omululu. Nkimanyi osese. Nkugambye olunaku lumu nali simanyi nti nina omululu. Nze nga ngaba nga newe kaba kantu katono nga ndaba tekammala nga nsobola okkakuwa oba waakiri nga tukagabana. Naye nga simanyi nti munda nkyalinamu omululu. Oluusi ebintu ebimu bibeeramu naye nga byekwese. Namala kusaba Mwoyo Omutukuvu n'asooka mbikkula yankwata n'annyanjala bw'ati. Njuga nali mulamu kusaba na kusiba oba gwali mwaka gwa 2018 yankwata n'annyanjala bw'ati n'anzigulawo. N'aŋŋamba gundi olina omululu. Nakitegeera kubanga okusinziira ku kirooto kye naloota nali sisobola kwegaana. Nali sisobola kugamba nti sirina ngeri gye nnyinza kugamba mbu tekivudde wa Mukama. Mukama n'aŋŋamba eyo ensigo ekulimu naye eri munda obadde tosobola kugiraba. Kati w'oba olabanga ebisinga obituukirizza ng'oba otuukiridde mu nsonga ezisinga buuza Mukama ye agenda kukubikula ojja na kutya. Tukuba ggwanga ku ggwanga tukuba muze ku muze paka we tunaatuukirira mu Katonda. Mukama akuwa omukisa. Bye bye.